Tamale Mirundi Jr amazina yetondera Tamale Mirundi Senior akatambi nkayina maaso awo Spice Diana naye akoze list ate yiye bannange byonna mbiyina maaso awo bebe kulu tebinaba kugwa. Pastor Bugembe musajja watu akiguddeko mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muri bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video eno mujimpe like era nesaba gwe wena atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olimesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Mickey Wine munnange uno obufaananyi bwatambudde olunaku lw'ejjo nga kiraga nti munnange ono maama baby eyasookera ddala omuddugavu so omweru munnaye nga kiraga tebikyali byambumbu oba byankukutunga omwana wattu amujje ku lujja bwatyo naye munnange abamu bagamba mbu erabika video shoot kale munnange tukyali awo tukyanoonyereza ekituufu naye nga ye yagenze ku Facebook page ye n'agamba ekiba kibe omwana w'abandi bwentyo bwe mujje ku lujja kati tetumanyi oba kiyabadde ayogera abadde akitegeeza oba abadde takitegeeza bwenkuzaako eno ew'omuyimbi Vairota munnange musanyufu byansuusa oluvannyuma bebe kulu munene big size ate okumuteeka ku lisiti y'abayimbi abasinga okuyimba omwaka gwa 2023 era munnange bw'ati bw'avuddeyo mu bwewombeefu obw'ekitabo n'asaba big size munene bebe kulu mbw amuwe muwala we ono akuze bannange mbw era amusuubiza ajja kumukuuma bulungi kale wamma buli kimu tajja kumujuza tajja kumulabya nnaku wadde abaffe bebe kulu mulowooza agenda kukkiriza ono Vairota kyasabye oba tagenda kukkiriza naye maama nga yo okumuteeka ku lisiti kyamudde nnyo bwenkuzaako eno ewa Chris Banina eyakuyimbira njagala gwe munnakyala kayimba munaye kagenda bwe katyo munnange tumanyi bulungi nnyo abadde lasita nga alina enviiri naye ate olunaku lw'ejjo yalabikiddwako ng'enviiri zonna bazimaanyuddeko nonno nga yaviirako Lydia Jasmine ne Carol Nantongo okuyomba nga bonna bamulwanira naye munnange no newasaseeko enviiri mukimanyi ate alungiye bulala kale ate kati mugenda kunyiiga ate nga kyenjogedde kituufu kale ate wetuli mu saidi ezeeyo bwenkuzaako eno ewa mwana muwala Spice Diana munnange tumanyi bulungi nnyo bebe kulu yakola lisiti y'abayimbi abasinga okuyimba naye munnange Spice Diana teyalieko ne Shiba Kalungi kati munnange Spice Diana naye agambye nange munnange sigenda kunyigirwa mu ttooke kankole lisiti eyange ate yabasinza okuyimba omwaka guno munnange n'agikola naye mmanyi ekisinza okutujja enviiri ku mutwe ataddeko abayimbi ba Winnie Nwagi ba Carol Nantongo ba Lydia Jasmine naye munnange Shiba Kalungi tamutaddeeko obusungu nga bungi nnyo bannange mukimanyi nti n'empala n'egenda ekula munnange Shiba Kalungi tamutaddeeko mbu ye guli omwaka ogwa 2023 talina bye yayimba ate wetuli mu sayidi ezeeyo Catherine Kusaasira muyina mu maaso awo munnange nga yeewozaako ate oluvannyuma lw'abaana ba Nuupu okumugoba ku stage ng'agenza okuyimba ye abagambye nti ye talina ttabu namwe ye talina buzibu namwe nti kuba ne nannyini kibiina principal anyumya naye nga beesanze ewa Research Papa bannaye kale ayogedde awo ebintu bingi ngenda kuba ati naye mubateerako mu katambi mwate musobole okumwerabirako nga naye nze saba abantu kubanga nze nyumya ne Bobby era bw'osanga nyumya naye kuba tulumusanga oba nali musanze ku wangi nnyo ku papazi wawawawa everywhere wemba musanze batayiza kumpitako kate gwe nojja feeling n'ogiteeka ku kusaasira asima ibiki kati omulala bambi naveri bambi nga yandiagadde ayogereko nange batunyumye kubanga naye nawesanga gamba mamba bonna nyumya ne kusaasira naga nti nalidde ate nga bebasinga okulya kakati oluusi abanupe basinga olya kati nze kyenzanga okubagamba batujja buko olugezigezi n'akajanja baddekerawo okwewala kubanga waliwo abantu abatalina bye bawagira nga talina kibiina kati bwogamba nti nze ndi mumagezi ate wataka akajanja kuba nti ye ayagala nnyo politics okusinga n'abatandikawo politics owuli abagamba tetugenda kuyingira mu show ya gundi simanyi Spice Diana waliwo gye bali baganye okulingiramu waliwo tetugenda kuyingira mu show ya Shiba simanyi kubanga kati ekintu ekyo kikyamu nze mbasaba muleke mulimu gwaffe abantu abali emutujeka lugezigezi n'akajanja nti mumwefuula okulumirwa politics okusinga abamutandikawo anti mulimu abavubuka bangi n'abayaye bangi abalimu naye nga nze nandibagambye nti batujeko akajanja n'olugezigezi si be batandikawo twafunako ne ku UPC twafunako ku bibiina FDC twafunako ku bibiina ebyenja DP ate bujja kukya nga ne Nuupu naye oluusi naye sebengerere ate nga tulina ekibiina ekirala ekyamanyira ekikola kuba bikyajja bingi awo nno omukazi wattu Catherine Kusaasira munnaye nga yennyonnyolako oluvannyuma lw'abaana ba Nuupu okumukuba obucupa ye abagambye ye ne Bobi Wine bamiitinga era banyumya bulungi nnyo kale so temuddamu kumukuba bucupa wenkuzaako eno ewa champion Ogudo munnange ebifaananyi byafulumba nga champion Ogudo yenna azimbye face naye
byava oluvannyuma lw'okugenda okukyalako ewaabwe munnange bwagenda okukya ng'azimbye amaaso ate mulowooza sayima ofiiso ebintu tabinyiigiddeemu munnange avuddeyo n'aneenyawo bonna ate abavuddeyo ne bapostinga ebifaananyi bya champion Gudombo ng'afaanana bw'ati agambye nedda kibadde tekyetaagisa ne gwe wenna mukwana mpuliriza ono omwana jjukira atambulira nnyo mu limelight babe kumusanga nga tebamupostinze ng'azimbye feesi baali badde bananyaliyani sikiini era munnange era newavuddeyo munnange n'apostinga ategeeza abantu era bamunenyeza kati munnange nawe ate osobola okumpa endowooza yawo mu comment section sayima official kyayogedde kituufu biba tebyetaaga kuteeka ku social media oba munnange anoonye gy'agooyinga bwenkuzaako eno ewannaguli donasiya munnange ayisizaamu Rebecca Jingo ne Tebi Sophie Gaali obuzibu buvudde ku ki akatambi kalina maaso wano naye maama omwana muwala y'obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo teyeetaaga kumanya bannange ennaku zino omwaka twakagutandika naye maama omwaka gufuuse omwaka kale katumulaba ate naye tweyongereyo bigambo bya nzungu kubanga mba ngenda balunya kubanga bano abantu benjogerako tebaasoma wabula abantu bali awo abakozesa obukujjukujju okwagala okulimbalimba ensi n'okubeera nga benda ku basajja b'abantu nga boogera nnyo ku social media okutegeeza ensi mbobo bafumu batuukiriridde bawaaliwo obinayo akafaanani nga wadde waliwo wadde kamuja ekyalo ewuwo ewammwe olinayo akafaanani nga wadde waliwo Justin Mukwanogo agezezzaako nti akyalo ewammwe olyoke wayite mukamusa aidan disorderly byosanga biri kuwuliriza bu motivational speaker abatafumbirwangako mbawade example mulabire ku Rebecca Jingo wano yakuba ennyimba z'omukwano n'ayanjula omusajja n'agenda n'afumbira yamaliriza nakyeyombekedde ali mu muzigo awazanza abantu nabavaako nze bula mbawade example ya Sophie Tebi ono akola ku CBS yakulanga omulongooti eyayita simanya omupuuta ettaka ebitaliiko nkaayana wano baamusuulira obugugu ewajjamiru kivumbi wayava ewajjamiru kivumbi n'abeera mu kazigo n'ebigali bye na buli kimu kye n'afuna omusajja extra large naye amanyi okutwala n'akazi k'okukyalo mbwakaddeko interview mu ngeri ey'okubeera gomanyi nyini weelemerera olyanga enjovu nze teri musajja munene alina lubuto mu bulamu bw'ensi eno bwensobola okutunula wabula bannange nagudiye obusungu bungi buviira ddala ku ggumba nno liri ery'okumutima mbufunze kasitookolo ebitajja yatya kuyisizaamu ddegaali bannange ate byebiri mu sayidi ezeeyo bwenkuzaako eno ewa Pastor Bugembe munnange kino ekifaananyi kyasiibe kitambula mu nnaku zino ku Instagram Facebook kale wonna ku social media nga bagamba mbu munnange Pastor Bugembe yavudde ku luggi abadde yanyogerwa bajjukiza ono si Pastor Bugembe wabula ye omukyala muganda wa Desire Luzinda nenga yebambye omwami si Pastor Bugembe era gwe wenna munnange fani wa Pastor Bugembe abadde yasanyuse nti munnange mukama akikoze bambye omusajja avudde ku lujja biki bannange bye bintu si bituufu omusajja akyaliko ku lujja naye katumusabire ate munnange guno omwaka naye asobole okubanga ng'avaako nnyo bannange omusajja bamusibyeko embaga ez'enjawulo buli muntu avaayo yenna ng'afaanana Pastor Bugembe bo babeera bamanyi Pastor Bugembe naye nga munnange si Pastor Bugembe ate we tuli mu sayidi ezeeyo bwenkuzaako eno Namukwaya Ronald Mayinja munnange olunaku lw'egye yalabikiddwako awo n'omuwayifu wamma ng'omukwano bugu bayisa mukamujjukira omuwayifu ennaku zino ebadde birthday naye munnange Ronald Mayinja bw'ati ate bwe yagenze n'amukolera akabaga nga woolabaawo nga basala keeki wadde bubadde bwa kiro naye era twafunyeeko bye tufunyeeko munnange n'amwebaza n'amugamba munnaye maama w'abaana weebala okuŋŋumiikiriza weebala okuŋŋumira mu mbeera zonna embi n'ennungi kale munnange yamwebazizza byansusso nemwe bannange lyamu voice leero eno ennyambala gy'ayambadde oba nnyambala ya Kijamaika oba yawa bannange abaana ennaku zino bambala buwero nowaayi ndabika munnange nze atategeera oba bintu byakwambala nigwe wena wonna osobola okuŋŋamba oba mpale ekiteeteeyi oba kiteeteeyi mpale oba guno musono ki bannange anyway nyinza okuba nga nze atategeera bintu byakwambala naye bo maama abaana ennaku zino beesala buwero munnange bwe mba nkugyeyo bwe ntyo nkubuuze butereevu paka wa Bad Black munnange Bad Black abadde crave emu ne bamubuuza ne Bad Black what is social studies ne what is science bannange Bad Black akanusa amaaso bannange
ekibuuzo kimuwunyidde era okukakkana nga munnange omutabani we Jona yakimuyambyeko n'akimudira mu kasooke mbatereka akatambi kano nammwe ate mwerabireko ekigenzi. Yes, Jona, why your phone is off? Yazikidde. Why? Obadde tonnagikyajinga? Mbadde naakavoteekako. Kati nina akabuuzo wano akannemye oba ononnyambako simanyi gwe mugezi. What is the social studies? Social studies? Social studies is Adogenda. Hello? Nkuwulira nti tonnammalirayo. Ate osinika businisi binnyo. I don't like it. Is what? Is a study of what? Kati ozekayora okuba sikamanyi katuufu oba mpadde ebifu. What is science? Social studies is a study or angambye man and his surroundings. What is science? Ate science. Switch off the TV. Science is a study of living things and not living things. Don't laugh at me. Ochimanyi nawe oluzungu lunkambuwaza oluusi. Them. Science. Science is what, Jona? Science is the study of living things and non-living things. Kati tumpako examples of living things. Mama, ayibula yanzizza mukire. Lanchi. Kati SST living thingy. Jona, SST living thing. SST. Living thing itachisa. Put back your byebyo omanyi munnange bagamba negozadde akubira engoma n'ozina munnange badi braka kagamba what is science ne social studies munnange kabadde kamulemi ate munnange Jona si yamuyambye kale ate wetuli mu side ezeeyo bwenkozaako eno ewa Tamale Mirundi Jr munnange oluvannyuma lw'okuyisaamu taata w'eggaali abantu bamugamba Tamale Mirundi Jr oyo munnange gwovumawo otyo taata wo ye yakuzaala wadde mutamiivu naye munnange yakutuusizaako eri essa lyogamba nti oli prandikidi ndowooza munnange yatudde mutima ate ne yeekuba era akatambi kayina mu maaso awo munnange ng'amwetondera taata nsonyiwa munnange ensobi zikolebwa abantu ate era zigonjolwa abantu ngenda okuba mbateerako akatambi awo naye maama omwana abadde afuuse ensonga ennaku zino katubiraba ate akatambi tweyongere. Njagala okwetondera mwami Tamale Mirundi Jr mukadde waffe mwetondera olw'ebyo bye tubaddemu ebadde bitatambula bulungi. Nyinza okuba nina we namusobya mwetondera mwami Tamale Mirundi Jr era akijje ku mutima gwa nsonyiwe kubanga nze bonna abantu bonna abaali bankola obubi n'obusungu bwe mbadde nabo bonna nabasonyiye. Wesegera ffenna tuli bantu tetuli ba malayika. Obusungu bubaawo tempazi ne zirinnya naye nsaba okwetondera mwami Tamale Mirundi Jr Daddy afune mu mutima gwe ansonyiwe bye namwogerako ne bye namukola ebyamunyiiza. Ate nange ku saidi yange sina busungu gyali. Obusungu bwonna bwe nali muyinako bwampeddeko kuba nze amwe Christian nze nsonyiwa kuba Katonda yagamba tusonyiwe abatukulu obi naffe tusonyiibwe. So nanyiiga ng'omuntu olw'ebyo bye yali anjogerako ebitali bituufu. Naye family kintu kikulu. Era family kintu ekitaggwaawo. Tosobola kuwala na musaayi gwo. Kiba kintu kya busiru nnyo.
tosobola gamba mbo osobola wala n'omusayi osobola wala na daddy wadde fenna tunyiiga ate osanga nange nayita we nali ninokoma naye nga nsabye ansonyiwe akijje ku mutima gwayinza obutansonyiwa leero baddi naye nze ku mutima gwange n'obusungu nabujjawo. Era nsaba mwenna abawagizi bange abatayisibwa bulungi mu nsonyiwe. Kwa mulimu abawagizi bange bambi abankubira n'abangamba Junior kyokola si kituufu kale wadde onyiize naye sirika. So abawagizi bange mumanyisibwe ntera okuba nze ndi muntu ali very happy buli kiseera mba ne smile. Era kizibu nnyo Junior okunsanga siseka. Kwa Esanyu I give happiness to the world. So nange nyiga kulu manda banga ntabuse mundango osanga nammwe nabasobya abantu mwenna abali eyo woba okimanyi nakunyiiza mu bibadde bigenda maaso nga sitegedde oba nga ntegedde kijje ku mutima gwo naawe onsonyiwe. Fenna tuli bantu tusobya. Yes, abantu bayinza okuba enduulu naye munne buli omu ayina ki ayina ewaabwe. Family kintu kinene, family kintu kikulu. Era awo wennyini wenyimirira ne ngamba abantu mu family yange bonna be nanyiiza nammwe mu nsonyiwe. Kwa nange nabasonyiwa era sibayinaako kakuku konna. Mwenna abantu abali eyo nga mulaba kye nakola tekyali kituufu era nfukamidde mu nsonyiwe. So njagala nnyo emirembe. Kwani musajja wa mirembe. Ate nze bwe nkola ensobi njimanya. Si kirungi kuzimbira mu nsobi. Ensobi bw'ogikolanga wadde abantu batukola ensobi nnyingi. Abantu bo batunyiiza naye ensi mwe tuwangaalira. Oyina ebintu by'olina okulaba noweerekereza ng'omuntu n'ogamba okay I have spoken my kwa abantu bagala mazima njogedde kikyempulira nti kituufu naye kaakati kino kikome wano era olutalo lwakomye. So nkiddamu neetondera mwami Tamale Mirundi Jr. Kitegeera olw'ebyo byonna ebibadde bigenda maaso wakati waffe era nange namusonyiwa ku mutima. Abantu bangi mwankubira essimu ne mga Junior kyokola kyekituufu taata we yasobeddwa yasobezza naye munnange ebyensi bwetyo ab'omusaayi ab'oluganda bita n'ebikonagana tebyatika. So bambi tupuliikinga ennyo okwagala.